amawulire ku 96.3 BT Fama. Nkwebaza Josobodde otosaako engalo n'okubanga okyekuumidde ku mukutu kadde k'amawulire nze Joan Navobya. Kamalabyonna w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga awobyeko olubu lw'ekigere wali ku ssomero lya Homies Darren erisangibwa e Gayaza ewali ekisaakaati kya maama Nnabagirika eky'omwaka guno. Kamalabyonna aliko byayogedde. Oboolyawo ewaka bagamba oba muli mu bisulo naye buno n'ogenda mu sini esooka olina okwerowooleza. Omuntu bw'aba yeerowooleza ategeera ebintu ebiyinza okumulemesa okusoma. Bw'ogenda okubuuka omubiri gwe gugenda gukyuka. Bw'obeera omulenzi oyinza n'okutandika okumera ebirevu, obeera omuwala oyinza n'okumera amabeere. Ensonga lwaki olina okwerowooleza n'osalawo ebikuyamba kubanga ogenda osemberera obuvubuka. Ndowooza obutukula mu babasomeseza wano. Baminisita abakyala mu mawanga ga Namukago ogw'Annamu agatalina kyekubiira yenna bakukubaganya ebirowoozo awamu n'okutema empenda ezinaayongera abakyala omwaganya okwegazaanyiriza mu ddembe ly'obuntu n'okweyongera embavu ng'abakyala olunaku olw'enkya. Olukuŋŋaana luno lugenda kuwomwamu omutwe minisitule yakuno ey'ekikula ky'abantu n'ebyenkulaakulana ng'ekwataganidde wamu ne bannakyewa aba Forum for Women in Democracy ne bannakyewa abalala abalafubanira eddembe ly'abakyala. Minisita Betty Mongi agambye nti agenda kutegeeza abakulu banne ebyakkanyizibwako naddala ekyokussaawo emikutu egy'enjawulo egitaba abakyala n'ekitongole ky'ensonga z'abakyala n'ekiruubirirwa ekiwaliriza tabamawanga ono okussa bino mu binaasalwawo byabwe. Ekibiina kya NUP kikawaŋŋamudde bwe kitegeezezza ng'eggwanga Uganda bwe litalina kye ligenda kuganyulwa mu ttabamiro Kawannamu ayendera mu ggwanga Nowagi 77 agenda okutuuzibwa kuno era omwezi guno. Ssenkagale wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti kyannaku nnyo nti bannayuganda wakati mu kweteekerateekera ttabamawanga ono bafiiriddwa emirimu mwe babadde nga bejjira ekyokulya n'okusingira ddala bakakkalabiza ku nguudo abakulu bano ze bettanidde okuyitamu nga bali kuno. Omukulu agambye nti ekirala ekimazeeko bannayuganda emirembe ly'eddembe lyabwe okulinnyirirwa. Bannabyakwerinda babadde nga bakola ebikwekweto mu kibuga Kampala mu kitemagane abagenyi bafune ekifaananyi ekirungi ng'eno abakiwangaaliramu beerya nkota za komemwa. Ngeri gye basibye enguudo ne bataataganya n'ebyentambula byonna nga bikolebwa mu linnya ly'olukiiko ate nga balufunamu be ab'olubatu abatono bannannyinizi woteeri bannannyinizi shopping mall so si banansi. Ekyo no kyannaku nnyo nti Uganda tekyatunuulira bigenda kuyamba abantu wabula ate etunuulira ebyo ebigenda okuyamba abantu abatono ab'olubatu. Kati abagoba ba bodaboda bana ku bagoba 10 bokka be bambala helmet ku mulimu gwabwe abasigadde 6 bavugirawo ekiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Bone balugaba wetabirya Ssetendekero wa Makerere erisomesa ebyobulamu obwa bulijjo eri Makerere University School of Public Health asinzidde mu kufulumya lipooti y'ebyobutebenkevu ku nguudo eyakoleddwa ettabirya Ssetendekero eryo nga likwataganidde wamu ne Ssetendekero wa John Hopkins ekwata ku ndiima y'ebidduka n'enkozesa ya helmet n'agamba nti kyannaku nnyo nti abantu tebamanyi mugaso gwa bikoofiira bino bimanyiddwa nga helmet. Balugaba agambye nti ekyennaku ate ku bagoba ba bodaboda bano abana abasaako ebikoofiira bino 2 bokka be babisibanga amateeka bwe galagira. Ate bw'ogamba nti bameka abazikozesa obulungi ekyo okutugamba okozesa obulungi ye muntu nga ayambadde helmet n'agisiba. Lwaki twogera ku ky'okugisiba nti oyinza okuba nga helmet ogitaddeko naye bw'ogwa obanga otomeddwa bw'oba ogenda okugwa helmet ekusooka okugwa n'etakutaasa. Ti ate bwe tubuuza bameka abakozesa helmet obulungi nga bali just 2 ku buli 10 wabula ate mu basaabaze mu twazuula nga mu bantu 10 tewawerayo n'omu akozesa helmet. Nti bwemba wakati wakozesa percentage nti tulina bantu 2 ku buli 10 be bakozesa helmet. Bogabadde agesaawa eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.